This is Ground Media UG. Mubyo nabyo nabyo kaboko za keke bikibe nabyo byo nayenga kirungi nyo banga ndina mu wano lwa leero ambadde ni agende yo mukwano gwange Fred na nemukwira akasimu metero kuchakalamu ku weekend ngetandika nemubuuza Fred oli luda wa nangamba wa indieno ndi rubaga side eno kozo oliwa nangamba ndi wano access building kije kiri eyo wali ebyo nangata ekituli eno ne munage bibikola ki ebintu bitambula bulungi wali olonche ndiwo konze etya nanga ya Genesis Wealth International bwe Genesis nangamba Genesis ebikwatagana ne Bible ebyo byandibanga birimu kyeddiini nemubuuza banya baliyo nangamba ti Reverend Canon Bike jali nanga Reverend Stephen Edward walachira ne jali omukulu sinni kinjibona gye baliyo ko network bade sinungi nnyo naye olwokubati nakwata kalya ka Genesis ate nganzo omuntu yasomako Bible bulungi nnyo nengamba wateeko kubanga waliyo ekigambo kyani ekigambo kya Mukama abali ekigambo kya Mukama wabeerawo kuli haleluya amen haleluya ekola wonna naye kakati nze ntegeera ntya Bible nti lumu nali ku Nairo Bank abasinga Nairo Bank timwagirabako batono ono mukulu wagirabako nawe wagirabako nero bagirabako Nairo Bank nali ndi ku Nairo Bank wali omwami yali antumye mpali yakasente nali ndawo Mercedes Benz ngegoba ngendo kwetegereza jirimu yali Reverend Makumbi abajukira Reverend Makumbi yomu ku basajja abatandika okusumba wano yajja ni Mercedes Benz gye bayitanga China naita abasajja abakozi ba banka mwava abasajja bana ng'ayinamu kutiya ezo bili eza sente kutiya ezakagobwa bili gazijudde the first time okulaba sente nga zireetebwa omuntu tekuli esukoli tekuli ki nengamba obuweereza nga bulimu sente nengamba obuweereza nga bulimu sente zino zona nyembuuza zigenda ku akawunti yani kukironda nti zaali zigenda ku akawunti ye nengamba bannange nange nina okubeerako omusumba nina okubeerako omusumba bino byonna bye biweebwayo ge makungula y'ensigo biki byonna biri muno nange nembuuza ntandika nti okubeera okufuna okufuuka omusumba okusumba abantu nebanga tosookera ddala olina okuba ng'omanyi Bayibuli nyentandika Bayibuli nyentandika okwesomesa Bayibuli nakitandika bulungi nnyo okuva ku olubereberye paka ku bikolirwa kiyita Genesis paka eri ku Revelation kakati Bayibuli nagisoma bulungi nnyo nga bwe nkunyonyodde kakyokola akagambo ka Genesis kakulu nnyo olw'okuba ke kaggulawo ki Bible. Amina nnyo nasoma Bible nenjimalako bulungi nnyo paka eri ku Revelation. Genesis to Revelation nenjimala. Kati era ndi awo ndi idols ayina ndikavuga kato nengamba nti Bible obusumba bwo bulabika nina wentuuse Bible ntaliso njitegedde njisomye ogive eno gituuka eri njitegedde kati planning akola church nayo planning okufuna church kansooke Bible njiddemu ati kaluutu ndabe kyenva njiddano ngenda okujiddamu era mu Genesis awo nyini ngenda okulanga bagamba nti olubereberye Katonda yatonda Adamu yatonda ebintu byonna yasembyayo kutonda Adamu nti era bw'asembyayo Adamu yamuwa obuvunaanyizibwa okulabirira ebintu byonna bikola kino bifuga nti era Adamu ye muntu eyasooka Katonda kisiikuluiseeyo n'amwana omukyala Adamu ne bazaala abaana omwali Kayini Abero mpozi n'abalala abagoberera naye ffe tumanyiko Kayini ne Abero bokka nti era bw'ogoberera ennyo batugamba nti no Kayini olw'ennuku yatta Abero tuli fena abasubu bwemupa byemu nga mungamba ati awo wabyemu Kayini yatta Abero kubanga olw'okuba saddaaka waliwo saddaaka yali ekola ki yali ekolebwamu awo negenda bulungi ne Bayibuli yange Kayini amala okutta Abero Katonda anyiiga kubasaaliyo Katonda anyiiga agamba Kayini lwaki osse munno era mu bwangu Kayini bamufunya teitole eyo bamufunya jukira naye mu nsi tusoose ne Adamu ne mukyala we Eva bazadde n'abaana bano Kayini asse Abero era Bayibuli batugambye nti Kayini bamufulumya Edeni gye baali eyo n'agenda naye ate ne batugamba nti gye yagenda yatuuka n'azimba ekibuga ekikye n'awasa n'azaala n'abaana ekibuuzo nembuuza yawasaani webanga tutandikidde ngena okulya nga omutwe gwesera naye nga ti wali ato abantu abalamu tugambye Adamu wano yasooka ne mukyala we naye ate yakati oli yawasaani nenga mbomanyi bwente obusumba ne bakola ki ne bunema ekigambo nekivaako ngena okulya nga omutwe gwesera naye nga mani mala okufuna omukugu omutuufu annyonnyole
Kaini yawasaanyi mutegere embeera eyo naye nga batudde ku Genesis banange ekirungi nnyo era bwe mpulidde ekya Genesis wali mukeeka embeera nze nanyini ttaka era ne ngamba kino ekintu nina okukibeeramu mpulira abasajja bano bali ku ttaka lyani naye nza okwetegereza nga ettaka lye baliko si liryange ne mukyala wange ani ne mukyala wange Adamu Damali naye nga banange mwebale nnyo ekintu kyemukola kati nze genda kwogera ku ludda lw'aba artists bakazanyirizi Banakatemba nga bwe mutuyita naye nga banakatemba kigambo kibinja okuba katemba kigambo abakitegera mukitegera katemba kitegera omuntu atembeddwa emandwa fe tutembebwa mandwa simanyi oba palamenti tukyusiza erinnya eryo eryakatemba lifeewo n'eryakazanyirizi terinyoma yafumbirwa akazanyirizi olabye nana yafumbirwa omuntu atalina pulaani atalina future naye nga tetulina pulaani tulina future tulina ebintu byaffe so banakatemba oba bakazanyirizi oba ba artist tumaze ebbanga era amazima gali ba artist abasinga bagenze tubaziise abamu twabazi nga tebalina ke balese mu nsi ya Mukama kuno n'ogamba nti kakati tutandika tugundi yafa naye yaleka ki mu nsi banange nindi ba artist abasinga bagenze nga tebalina bye bakoze eki n'abasinga abasigadde ku nsi be babasondera bane tumusondera namwe tumusondere kapoloti tukateeke wali abeeremu naki n'abaana naye nagenda okubyetegereza kiki abasinga nti lwakubanga mu Uganda ebigambo bikwatagana n'ettaka tibiri makubo maki omuntu ayinza okubeera n'akasente ke n'agala kakati attaka linga saaki nti bannayuganda abasinga tebafunye kusomesebwa bikwatagana na ttaka kikola ki kimala aweŋŋambira Genesis njagala tutambule ffenna tusomese abantu naddala sayidi eno gyendi nze njiri ngenda gitambuza kubanga mpuliddemu nti si kutunda butunzi ttaka lyokka wabula tina okugula mugula nti ate omuntu bw'abanga aguze poloti okuva gye muli nti mumuyambako n'okuzimba bwekiri mwebale nnyo so kakati nze banange oba kagenda kubutambuza mbagebe bannange kyensuubira nti nno ne sente eziriwo zaaba alina oli azikwata si bwekiri muzikwata enjiri ngenda kugitambuza ki bulungi nnyo nabaddeko e Dubai kaneewaanemu katono abandabye mwandabye nasanze bannayuganda ab'enjawulo abamu temulina ssuubi ligenda Dubai naye nga nze bannayuganda nabalabye abaliyo bali bakola ssente naye ekizibu ekiriyo nabo abafere bangi bannange Genesis Wealth International muwulirize tuweerezeeyo ba agenti wa e Dubai bannayuganda gye bali e Dubai balina famire zaabwe kuno ne famire babbi abaana bali eri bakola ssente baziweereza ku notisi tebalina makubo maki matuufu malambulukufu gyanateeka ssente zaabwe omwana ave mu kiyumba omwana ave gyakolera yona ng'alina waatandikira mutegera embeera eyo so tuteekeyo enjiri etambulewa eri abantu gati tumanyi nti bw'okolagana ne Genesis Wealth International oteekayo buteesi ssente ezo z'oba olina ennyumba bajja kugizimba ettaka ojja kulifuna oyagala lya faamu oyagala lyenkana litya bannange si kyekyo bannange kye tuli fena nkyali wamanya nze Dikson Zizinga tuli fena mwebale nnyo mwebale olwakadde kammwe mwebale kubeerawo kitegerekeka nendandika okuzunga sikyajjukira oba navudde eno oba navuddewa nensooka mbeera mu kibuga bwetu nenfuuka straight dog si straight dog straight human being nentambula nga mbeera omulufula biki emyaka naye lumu nali ntambula kyenva nsanga mukwano gwange akati kyava ŋŋamba ne mubuuza okolawa nagamba nze nkola muki nkola mu posita mu posita wajja otya mu kibuga ne mugamba byali biwanvu wobeerawa nagamba nze beera muyenga ijja tugende ewange munange nga omanyi byeddiŋŋanda n'emikwano byali bikola nga gayi nga ntwala emuyenga kyava ŋŋamba nti wategede kampani yange nyongeddeyo ŋŋenda for further studies wakati kagamba nkyakajjukira adatemusategera kikali nemubuuza kyeki ekyo naŋŋamba nzirayo kweyongera kusoma kozi kyofuna nti abantu bagwa n'eddalu already yalina diguli kati ate ogenda kwongerako ki tegenda kwongerako masters neŋŋamba kale kale naŋŋamba ngenda kulekera ennyumba eno naye nja kudda luvannyuma lw'emyezi nga 6 tujja kulabagana nga ndekera n'akasente awo omusajja yali abeera mu nkuubo omuyayi yandekera ennyumba si muyayi manya omwami yandekera ennyumba nga yange yonna nandekera n'akasente awo emitwalo bagyali 2 sente eno sente zaali nyingi nnyo nanga bugira ojja kuba nga olyankako mpola nga bonoonye ekyokukola nga mbeera mu nju neyagala nengamba bansulemu ddiiro obansukoyizikuuta nga bannange nyirira esinga ki kati kama manye kangumire bugerere mama gye tuva ennyumba twabalanga mbaleeyo nti abalina amategula yali ani
yali babumba wali Sambugoko naye kwani kalibala nani naye ng'ennyumba gali matendo muyenga ng'ekigambo kyokko ng'ene kinyumya eri ewaffe nti nva muyenga kyali kya bbeeyi nnyo kati nga mbeera mu nnyumba bw'oba ziwera ssaawa nga 8 ngenda okuwulira kodi ku mulyango neŋŋamba ate ani anumbye mu nju yange oli yagenze kuba nasemba okumumanya nga motoka yamukima eya posita ng'emutwalako airport ennyumba gindekedde njirimu bwo bwa peke ng'ekiro ku ssaawa 8 mpulira eŋŋombe ngenda ku gate okugira nti gandabamu nangamba nti munange enkomyewo olugendo balukansolinze eri gye tugenda simanyi waliyo entalo nengamba Mukama Katonda nange ekuba omunaku nga tekya nengamba olwo nangamba nti kakati ekizibu kyenina nina omukyala naye walugezigezi kati gwe kyoba okola kankuwe sente ogenda opangisa enjuuyo kuba njagala ndaga abantu nti mutulaba tutambula muno naye tulina buli muntu alina sitole gye yava buli muntu alina sitole gye yava akati mwami nga mpa emitwalo 6 ngagamba genda noonye ennyumba kakati muyenga suwala nga nsala nserengeta nagenda namuwongo nga ngenda namuwongo awo nfuna ennyumba jammeka nti ennyumba yagumu kitundu konze eno jagisobola ate amasanyalaze gati sina tv ki gumu kitundu temuli masanyalaze nga nyingi kati we nagendera tewali masanyalaze nga neebaka ekiro saawa zaali ziwera nga 4 masanyalaze lwe gadda ngenda okuwulira damukuba namukola kerere emizindalo kumbe ennyumba gye nalimu akayumba ge nafuna mabega waliyo ki ekibanda jingo ng'afuuse jingo neŋŋamba ennyumba